Mbadde ku mutimbagano okwo video we already Lawrence osolo gituwako mbadde ku mutimbagano okwo waliwo story enkutteko ennyo waliwo omwana avuddeyo nga alaajana olw'okubanga abantu bavumye maama we ekintu kino kigenze nnyo maaso n'okubeerawo eky'abantu on social media okuvaayo nga muvuma abantu nosanga omuntu nga yataddeyo posti ye oba oluusi ng'aliyo omulala eyamutaddeyo gwe nojja n'olyoka otandika n'agagambo ageesittaza agagambo agabi nojja nga ovoola n'odiweetinga n'okolamu ky'oyagala obulumi bw'omwana ono mbuwulidde kale vidiyo eyo eyasookedde ddala golaba ali waggulu ye maama we yabadde asoma dduwa ng'asomera eri abaana abo abato badde bagenda kukola bibuuzi naye ng'asoma dduwa n'asalawo owalwe yabadde amukwata vidiyo ne bagiteekayo abaana baavumye buvumye omukyala nga bw'omulaba ne weebuuza kiki ekimuvumya omuntu tugeze bw'abanga ye enkula ye yakula nga talina kabina omuntu nga yakula nga ekigere kitono omuntu nga yakula nga mulema omuntu nga yakula nga si muddugavu nga gwe bw'oyagala omuntu nga yakula nga mweru nga ye bw'ayagala ekikula gwe lwaki ovaayo n'ovuma omuntu naddala ng'olaba muzadde abaana muyitirizza nnyo omuze guno oguvumira abantu ku social media anyhow ogenda kubuuza era ebimu ku ebyo byendabiko nga bamugamba lwaki bamutadde ku social media yes ne baba bamutadde ngo naye olaba content oyo tagenda eri ggwe tovoola Maama Fiina nasanyukidde nnyo ekikolwa kye yakoze olw'okuva era njawo okwebaza Maama Fiina weebale nnyo weebalire ddala yavuddeyo n'asiba omwana oyo omuvubuka eyavuddeyo n'ayogera agagambo bwegatiga bwaguuga n'agogera ku mukyala omukulu maama w'eggwanga n'atandika okumuvoola bamugambye biddemu awo ng'ali ku poliisi olowooza adde asobola dde okuvaamu ekigambo n'ekimu kale ngenda kubasaba mwenna abaana bakozesa emitimbagano bannange mugenda kutuuka awabi internet tebatukozesa nsobi omwana n'alyoka agamba nti yabadde mu content g'ogamba otya omuntu nti omwana yagamba nti yakozesa Maama Fiina naye nga bw'olaba akaana bwe katunula tuddu tuwuli eri talina bw'ali envunza zimuluma n'ogamba naye kakati odde otya baana mmwe ngenda kubasaba kati katuwulize katono nnyo ku bigambo by'omwana ono ebisooka bitono nnyo bwe biti tubuwulirizeeko tetujja mmalayo vidiyo eno nga bw'eri ayagadde osobola ogendako ku intaneti enosobola rather ku Facebook rather ku TikTok enosobola kubanga obiraba naye yabasabye abadde bavuma abadde bakola batya nange njagala otwala omulanga guno because kinkutteko nnyo si ku maama we yekka naye n'abantu abalala kababe baana bane temuvuma temuvoola tuyire ku bigambo bitono nnyo ku bigambo by'omuwala ono. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bamikwano nsaba ku buyambi bwammwe. Mbadde mbasaba bamikwano. Mbeegayiridde, mbafukaamiridde. Bwe mba mwine ekirala kye mwagala oba tukozese mu ddoboozi ki naye bambi mbadde nsaba big tiktoker analaba vidiyo yange eno gipushinge wallahi mbadde nsaba mikwano kyemuvumye kimala omukyala gwe muli mu kuvuma mange omukyala gwe muli mu kuvuma ayina abaana bali ku tiktok kuno ayina abazzukulu bali ku tiktok kuno ayina abafamire be bali ku tiktok kuno naye bambi mbadde mbasaba mbeegayiridde bumukoba obubaka obutono bwe tuyinza okuyirako bwayogera gyakomekereza abadde ayungula amaziga I felt so bad for her and the mother because mama tali ku TikTok gwe gusoso omuntu yamukutte video nga just asaba dduwa asaba dduwa abasiraamu mugimanye dduwa asaba dduwa abaana bagenda okukola ebibuuzo bakole bulungi ebibuuzo n'amuteekayo ne mulyoka muvuma nga bwe mwayagadde so ngenda kubasaba si yono yekka naye n'abantu abalala bonna emabega kayo mwavumako ku maama wa rape emabega kayo mwavumako ku maama wa gravity omutujju bannange omanyi osobola okubisaagiramu nga tonnayita mu bulumi bwa social media osobola okukola kyoyagala nga omwana utannateekebwa mu position eyo evumibwako ku social media osobola okukola kyoyagala nga omuntu wakwatako tannaba kuyisibwa mu mbeera eyo eya social media eya bullying
ngenda kubasaba temukikola abazadde mwenna abayina abaana mwongere okubakumakuma bagenda mukwata bamuteeke ku poliisi onoogamba ki ate ojje ngaotukabira nti gavumenti etuyambe ng'omwana we yabikoze ng'olaba kale olw'ensonga eyo ekyo nkibasabye kigenda eri buli omu yenna akozesa internet oba muntu mukulu oba mwana muto kati ennaku zino kyasobola bikulira tiktok mu bantu okitegeera oli mu taxi bote obikola n'oyira ogugambo ogulende oguva ku ssimu n'ogaba bannaye yarabbi nfudde nga kwegamba internet egenda bakozesa ensobi naye ngenda kubasaba mu bigambo byange mwongere okwegendereza program kiri kitya ffe tuwakatandika butandisi tuliwo okubawummuza ebirowoozo